Omusumba Robert Muhire yawo obuvunanyizibwa okulemberamu okujjukira abajulizi ba Uganda bakatulike. Omusumba Muhire mu kubuulira agambye tulwalire basiza Katonda olw'abajulizi bayisa abazira ab'eddeene. The last 2 years we could not come as today because of COVID restrictions. Here we are to praise and thank the Lord on this pilgrimage of this year 2020. Okusaba ko okujjukira abajulizi ba Uganda ku kigwa ky'abakristaayo Namugongo kutandise n'abalabirizi ne bannaddiini abalala okusimba ennyiriri okutuuka abateekeddwa okusaba kuno. Ssaabalabirizi Dr. Stephen Kazimba Mugalu ayogedde ku ngeri y'omuggalo gye gwakosaamu abaana nga mu kiseera kino tebakyalina mpisa nga beetaaga okubudaabudibwa. Our leaders in education to provide immediate counseling services for students and teachers. Ekikangabwa kino kyagwawo nga June 2021 ku kyalo Kisaasi nga muwala wa Jeno Katumba Brenda Natongo ne ddereva we Haruna Kayondo bo tebasobola kusimatuka. Ye Jeno Katumba amasasi gamumenya omukono wadde ng'obulamu yabusigaza ng'ajjukira nga bwe guweze omwaka omulamba akuŋŋaanyiza abantu ab'enjawulo mu kusaba okukulembeddwa Ssaabalabizi w'ekkanisa ya Uganda Dr. Samuel Stephen Kazimba Mugalu. Enteekateeka zino zikoleddwa ku kkanisa ya St. Mark Kikandwa esangibwa mu ggombolola y'e Kasawo mu disitulikiti y'e Mukono ng'era wano Jeno Katumba w'alina amaka ge ag'omu kyalo. It was by his grace that I'm not being referred to as the late Katumba. Obadde okusonda ensimbi eziri mu bukadde obukunukkiriza mu 5 ez'okuzimba ekkanisa y'Ekikandwa ng'ekijjukizo. Let me take the honor to unveil. Ate ku Lwokutaano munnamawulire Gerard Asere yakubibwa amasasi agamutta yaziikiddwa wakati mu bantu be okukulumira poliisi engeri gyekuttemu fayiro y'omusango guno. Asere yattibwa omukumi wa dipo ya Coca-Cola Masindi nga yaziikiddwa ku kyalo Pakanye e Buluuli. Ate ku Lwokubiri minisita w'ebyensimbi Matia Kasaija yakawaŋŋamudde nti ensimbi obuwumbi 10 n'obukadde 6 ezasabibwa yali minisita w'ebyettaka Betty Kamya ezasasulwa abantu 6 zasabibwa mu bukyamu era nga minisita w'ebyensimbi naye yakola ensobi okukkiriza okuyisibwa. Bwe nkola ensobi ngikkiriza tikikuyamba okutamatama ojja kufuuka mulimba. Ensimbi zino Betty Olive Namisango Kamya minisita w'eby'ettaka ebiseera ebyo yawandiikira minisita Kasaija nga amusaba nti waaliwo bannannyini ttaka 6 okwali Nagenda Stephen Peter, Busulwa Natalia Namuli, Yesika Lwakana, Richard Mugisha abaali beetaaga okuliyirirwa. Ate ku Lwokusatu akakiiko ebyokulonda kaafulumiza enteekateeka ezigenda okugoberera okulonda obukiiko bw'ebyalo nga kwakutandika na kuwandiika olukalala lw'abalonzi ku byalo ng'ennaku z'omwezi 10 okutuusa nga 13 omwezi guno. Enkalala zino zaakuddizibwa ku byalo okwekennenyezebwa ng'ennaku z'omwezi 23 okutuusa nga 24 omwezi guno, olwo nga 27 omwezi guno mpaka 1 omwezi ogujja, olwo nga 27 omwezi guno okutuusa nga 1 omwezi ogujja. Abavuganya ku bukiiko bw'abakyala baakusunsulwa nga kwakubeera ku bitebe by'amagombolola. Kwewandiisa oba nomination nga candidate kwa bwereere. Ago ge gamu ku mawulire bannaffe ge bakuŋŋaanyiza ne obutakumalira budde era ndi ne mikwano gyange nga bulijjo. Josephat Seguya gyali ku sayidi eri, Innocent Gusuula ne Honorable Kabuusu Moses. Honorable Kabuusu Moses ku programu eno sinepya tumaze ebbanga ddene nga tubeera naye nga tugitambuza. Era Bwana Seguya njagala otambulye mu balamuzi ng'obuuza ku bantu abato ab'olunaku lwaleero. Balamusizza nnyo bannaye mukulikeyo mu Kereziya n'abalala abalina gye basabidde yonna. Gwali mwaka gwa 2 nga ndowooza kale gwali badde gwakusatu singa Mukama teyayamba COVID n'akenderako tuba nga tusaba engongo. Bagibadde myaka 2021 tewali kusaba kujjuvu 2021 bali mu science era bali abantu ndowooza nga 200. Era natunula mpira obulumi nga Namugongo n'aliddamu Mukama Katonda naye nabaddeyo nga nasisiwa omuntu akomye bannaye abantu nga balina ennyonta abajulizi kye bakola naye nabo babeereyo mu ggulu ne bakitumira ne bagaa nti yes you people Namugongo oyagala kuwakanya
Baddenga muggulu na mugongo. Ababeera muggulu bo bagenda dda. Fenga abakati kitu kimanyi. Abantu bwe bafa. Ate tubasabira. N'ababa n'ebibi gy'okoma okusaba Katonda gy'akoma bakendeereza ku bibonerezo okuva mu muliro ogutazikira purgatori bwe babanga ddala gye babadde oba awo ku waiting kubanga ffe tukikkiriza nga bwe tusoma katekisimu kuva nga tuli baana bato nti buli kintu ky'okola Katonda aba n'ekitabo kye awandiika ekirungi eno ku ddyo n'akiwandiika ekibi ku kkono ekitabo w'ofiira bwe kibanga ebibi bye bingi gwe straight mu geyeena bwe bibanga ebirungi bye bingi ku mukono ogwa ddyo ogwa Katonda kati ate bali engeri gye bafiirira eddiini yaffe gati nzita bino ebyensi saagala buno busamize biki abo bo tekulina kubuuza kyobala ne Papa Paulo w'omukaaga mu 1909 yajjawo neyakkiririza ddala nti bano bo babe batuukirivu kwegamba ate kati omutuukirivu abeerera ddala eri ku mwanjo ne bamalayika Katonda kwegamba bwagira baati balabako kyetuva tulaba nti tubasaba naffe batuwa obuvumu waliwo abatategeera munnaye ebintu byaffe nno naga nti kati bano era nabadde mbalaba nga ffe tuli ku bifaananyi by'abajuliza abo namugongo oli nayogera bi naye tebimukwatako gwe oba tobitegeera n'obiyirikiriza si kyekyo ffe tetugendako mu madiini g'abalala ne tugamba nti ate bano bakola bati kubanga ffe sululu moja Katonda gwokola ki owwo naye omuntu anyway atutegeera n'atakitegeera kitegeere nti lino eggwanga singa tegwali musaayi abo gwe bayiiya wa singa tusimanyina gye tuli nga bwe bayimba nti twali badde tutya singa Kristo teyajja naye ku lw'abajuliza abo Kaloli Lwanga ne banne tulina ekitiibwa kyotalabanga nyina mukwano gwange ali mu America Michigan State next 3 June omanyi kalenda ya Kereziya bulina kuliko omujulizi kati 3 June abamu ku bajulizi abaliko ng'ate be basinga obungi bajulizi ba Uganda era mu misa zonna kazibe za nsi yawa sebo tekikoma wano n'ensi zonna ezo kebe China kebe wa bajulizi bano be baboogerako bwe tuba tusaba mu misa bajjukira naye mukwano wange yali mu America nga ndi father mu misa yasabye baadde batono 12 kubanga ese gyekoma okukula ndowooza n'eddiini gyekoma okukendeera kyobala eddiini erinnyo mu Africa kubanga ffe tukyakula ne South America kati father yasomye nga muzungu naye okwogera erinnya Kaloli Lwanga nga kyamukaluubiridde naye oli yasanyuse n'akuba n'akalunaga nti kyekyo yobe waffe ku base so tubeebaza nnyo yeweeyo omusanjage tegusula weninda tegusa obujo takkiriza kumalayo nga yapugu kansooka embuuzi kambuuzi era nabadde na mugongo nenga nti naye kati ffe tula ntukutu bannaffe tubasanyukirako kyebakola kati wano Katonda najja n'agamba nti singa waliwo ayagala okugenda straight kati muggulu wanaafiirira eddiini naye bemutte tewasigala ssebo omuntu nzijja segombuuzizza kuba Bobi Wine yeyayimba baagala nnyo okgenda mu ggulu tebaagala kufa kati tegusuulwa nze nzikiriza sikisobola nze kyensobola kiri nti ng'omukatuliki kufiira ku mazima amazima ate nekitegeeza nti munzite abula kufiira ku mazima kitegeeza nti amazima ge gano kati ekiddirira Katonda kale yamanyi kati gwe tegusuulwa ofaddeyo oba emujulize awo naye asooka mbuulire nze nzizeemu ekyange tegusuula oli omuwakanyanga gwe akkiriza nti osobola okuttibwa yafa ddi ye amaze okuddamu ansi mukulu gwosobola okufiirira eddiini yo n'ofa bwe paba nga bakubye ennyondo ye nsobola kubanga nkulidde mu kigo enankulabye kuwaledo Fatima tebakuba ddiini ya kikatuliki singa siriwo bambalaza ekyokoleke mukato ati kyokoleke omulaba omusajja ono sirikamu kakati omusajja ono atokoleke omusajja ono mukuusa olw'ensonga yinza olaba njogedde ng'omukatuliki wano omukatuliki talimba eno eddiini si yakwekoza byalaali sokoleke kaliraba deba omusajja ono era ddala ono okwekoza ali nakatemba omanyize byenjogedde nkugambye amazima afiira ku mazima sokoleka nti njogere nti ekijja kijja
naye nze nfiira ku mazima kati ona nze sagala kugamba nti nzikiriza okunzita kuba mmanyi nnyinza okutya sakoleke nanti mmaleyo olyoka olimbe naawe bulungi ebibyo kati omusajja ono nedda ati nkyakulakinga ansa kuba sintuufu kati mukomewe wange omusajja ono omulaba ayogera alimbira ddala era nga bannabyabufuzi kubanga akimanyi teri agenda kujja nca kumutta nti afiirire eddiini naye singa omuntu ajja wano ono katemba gwalimu ate ani atakulidde mu ddiini nze yagezaako n'okuba faaza ne bangoba bugomi kati gwe musango okugoba daba nno bambuusabuusa kigwe kiki ekyangobya kyomanyi tegusuula katuzeewo sebo tuzeewo mu dakiika emu mukulu bambalaza abantu bafudde nga balamaga ennamugongo bukyala bambi yafudde abo be bazira bennyini twalabye abantu ab'emyaka 8 myaka 76 ndobo mukyala bamuwadde ekirabo mukyala mukulu yavudde obako email najja nga atambula yavudde embalala myaka 10 yabadde addayo bannakampala ne bamubbako byonna yababidde bwereere kuba yafunye ekisinga obukulu n'olwekyo abajulizi abatufiiririra kutusomooza okusomoozebwa kutuyina kunene nnyo ku mulembe guno nga tumaze okusoma nga ne bayibuli erine ku ssimu erina buli wantu wonna tukwatagana abo baatufiiririra abajulizi bazira nnyo era olwaleero nze ku lw'eddiini nzikiriza okufa era neevaawo ekyo kitegerekeza ekirala mu kigambo kimu okugambala zaabwe twamazeeko omwaka nga tuweereza bannakampala mukama waffe Eriasi Lukwago yasimya ripoota ey'omwaka ogwasoose sijja gigenda mu nnyo neneebaza bakansala ffenna bwe tubadde mu kanso okumalako omwaka neebaza ne mukama waffe mukama wange Zahala Luyulika sipiika w'ekibuga kino ekikulu Kampala weebale nnyo Zahala Luyulika ensonga ozikutte bulungi n'ensonga esembayo eryemu nti bannange bweweenenya ddala ng'oli mu kifo ekinene resigninga yenkola okumalayo bulungi ekintu bweweenenya ng'ensobi yakuyitako ey'olusaagosaago waalibadde oluresigninga ogiisa ensobi ya lusaagosaago ate n'ogamba omuntu okudesigninga n'ogisaagiramu nga gwogisaagidde n'otugamba nti empapula tewazisoma zaali nnyingi nawe tewamanya nange babindetera wano abaana biliyoni kumpi 10 n'okusoba ne zigenda mu ngeri y'okusaaga ne zigenda mu bantu 6 ezaalibadde ziyamba eggwanga lyonna omuntu oyo yalibadde alizayininga n'akasembayo singa abantu bonna balizayininga mu ggwanga nga bakoze ensobi tunaasigazaawo tubajja kulizayininga bonna tuuka ekiseera balinga beegende naye kati sooka oleke embu kati mulabe tokyusa byeyogedde ono agambye asobola okufa n'afiirira eddiini afiira ku mazima afe bye tuliko byakuzimba ggwanga naye akagamba nti asobola okufa tasobola nakwogera ku linnya lya muntu gw'agamba kati amateya akasaija kati lwaki badde tomwogera lulimi olaba obutiitiizi kwegamba be bano saba tuwumulemu katono bwe tukomawo Honorable Kabuuso ajja babuuzaako mu ddakiika ng'emu ate tugende mu eyo emboozi gye twagala okukubaganyako ebirowoozo weebali kuwagira Bukedde TV full stop. The best of MC Maswaku. We're not going to play with